Bannayuganda emitima gikyabeewanisenga menvu ku kibanyi olw'amawulire kumpi aga buli lunaku ag'ekiwamba abantu n'okubatta. Mu mwaka guno gwokka abantu abasukka mu 10 be baakawambibwa kyokka nga ku bano bana tebaalutonda nga n'abaakasembayo kuliko Charity Chohiro omutuuze w'e Makindye ne Muhammad Tamale omugoba wa takisi yabuzibwawo ku Mande ewedde Masaka oluvannyuma omulambo gwe ne gusangibwa Enkoni. Sikulimbe nti waliwo eyavuddeyo n'ekyokuddamu kwani awamba wabula omuzeggo gukula bukuzi. Ekisinga okwewuunyisa mu ssemateeka w'eggwanga okuwamba omuntu gwe gumu ku misango egisinga ebibonereza ebikakali. Bw'omuwamba ng'olina ekigendererwa eky'okumutta egyo ako kalabba sobola okutuusa kalabba. Bw'omuwamba ng'ekigendererwa kya kumutuusaako obulabe nga naye si kuggyawo obulamu bwe myaka 15. Bw'omuwamba okubaako w'omusibira nga tumutuusizzaako obulabe bwonna naki emyaka 10. Okusinziira ku munnamateeka Erias Lukwago, amateeka gano magumu bulungi era ganditiisizza omuntu yenna okugamenya. Nze ndowooza ebibonerezo byonna biggwayo mu tteeka lino, ekisembayo obutono n'ekisembayo obunene ekyakalabba. Baba kugumbya okwerinda nga Fred Egesa balowooza nti obukakali bw'ebibonerezo bino bwandibanga bwe buvuddeko abawambi okutta be bawambye nga bamaze okukiraba nti agasaaka ge gattula ng'okumuleka n'obutamuleka amateeka ga kubakolako. Omuntu bwe bamuwamba n'alwa nnyo mu mikono gy'abamuwambye afuna chance ng'omuntu okumanya amaloboozi gaabwe n'okumanya oluusi feesi zaabwe. Kitegeeza nti omuntu oyo oluusi kizibu nnyo okuwona olw'okuba nti nabo batya nti amateeka gajja kubalamuza bukambwe. Kati ono alowooza nti amateeka gandikakkanyiziddwako ng'ebibonerezo eri abawambi abatalumiza be bawambe bikendeezebwa kubanga gunsinze aliwa bitono. Abantu bano abawambi batambulira ku bwongo aba naye atya at the same time ayagala okufuna bino kati omuteereko ka concession ako oluusi afunamu ekisanaga nti kale bali nsiba emyezi 9 ono kamutagende bwe bali babankutte bwe bali batebankutte endirira ke baba bankutte bajja kusiba emyezi mitonotono. Ekibonerezo ekyo era nja kukkiriziganya nabo nti kikke si nsonga ezo ze bawa ezoga nti oba ayinza okufunamu omutima omulala aga nti ekibonerezo kitono therefore kamuleke simutta naye lwakuba nti naye nnyini aba tabonerezeddwa bwattibwa. Poliisi yeegamba nti amateeka agaliwo gamala bulungi wabula ng'ekibulamu y'engeri gye galina okussibwa mu nkola. Kati etteeka erisinga eryo liri luddawa ng'ate n'akalabba abantu baga nti tekasaanidde. Etteeka siribi n'abakola bino tebalikola kubanga balowooza nti etteeka lijja bejjeereza. Embeera ekyuse muffe mu bantu. Amateeka agakangavula abantu abakoze ebikyamu naddala ng'okutta manafu. Ensi endala zirimu amateeka ge bayita the laws of Hammurabi nti bw'ojjamu eriiso nabo bakujjamu eriiso. Newankubadde ababaka ba paalamenti bakkanya n'ono kyokka bo bagusalidde poliisi yennyini olw'okudda mu by'anaalema ebbuzi okutuga nti lintunuulidde. Obuzibu buli ku poliisi ekyalemereddwa okunoonyereza n'okumanya baani abali emabega w'ebikolwa bino. Kati bagenda kutandika kunenya buli omu kinaavaamu nga banenya n'abo bennyini be bakutte. No one is apprehending the criminals. They're on the loose. There are no clues. There is nothing. We are not hearing anything. No action is being taken. Engeri poliisi gy'ekwasaganyaamu ebyokwerinda naye ekubiddwamu ebituli. Kakati bw'oleeta abantu abo bwe batyo ba hardcore criminals oba abatemu abamenyi b'amateeka ababbi kondo n'obayingiza mu security system intelligence basangayo eri system bwe bagisoma ne bamanya obunafu bwayo bweri omubbi aba mubbi omutemu aba mutemu. Ffe tugenda tuzimba obusobozi n'obumanyi okuba nti tusobola okulongosa ebintu bino. Tekinologiya akyukira okumukumu aleseewo okusomoza kw'amaanyi eri poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala nabyo okukyuka bituukane n'omutindo okumanya butya bwe bayinza okugwa abamenyi b'amateeka nga bano mbuufu nga tegunnajabagira. Solomon Kaweesa, NTV ku ssaawa emu.